mama Namisango nze kenyinize naziwa jeni ndikwala siya chairman Kawande Sungwe amazima banzijako ndi mukyala munakunna mwandu ndi w'abaana musanvu banzijako emitwalo gyangena n'omwana wange mutabani wange uli yigula mu biru omukyala Prosine Nandawula Sungwe naye tebampanga yadde ekikumi ndi mukyala munaku maama tebampanga yadde ekikumi maama wange mama nemisa Kawanda mugambe mama Namisango nkulaba lunaku mawulire naye nga seegomba negomba okulaba okudukako mama nkwegayidde ensanyusa nnyo naye mama banzibye ekimala emitwalo ena nga basaba ebiri nze emitwalo ebiri n'omwana wange yimbula mu biwuuli omukalanda mbanda bange naye ne bamulyako emitwalo ebiri nange ebiri mu famire emundi mukazi namwandu maama omwana wange mugenzi Abudu Nsubuga ne motale gye bampanga ebbaluwa bamulongoosa omutwe njirina ndi mukazi munaku maama sali mwoyo yampa n'ekyokulya kale wano banaye waliwo poliisi eri wano naye njagala musasula sente ze zeyawaayo emitwalo ena akole statement ku poliisi weri abapoliisi abali wano muyimire abapoliisi abavunanyizibwa bajja kujjako byonna esente zo tujja muvunaana sitwagala mitwalo ena gyokka tujja muvunaana obuli bw'enguzi bwe yamujjako tweyanziza katemba oyo yenna amanyako Nalubega Jeni wasayiningira miliyoni ne bakuwa 9 kale ku miliyoni bajaddiku tujja bafuna wateekamu 6 omutwalo 6 abamu tebaliwo naye nga teri yafuna kakadde ku gulupu yange naye nga mukusayininga nze nafuna esente nyiri 8 oyo wansanvu maama gwafuna kakadde 9 kuyo naye we9 10 bazibulankanya ndowooza mulaba kati mulabye esente zammwe ziraga omuntu ayinza kusayiningira kakadde ne bamuwa 8 wali mu likodi zibalaga nti kakadde ate wano batwaga 8 madam police please madam wama madam tuyamba okole statement eyo bakuddize emitwalo gya 20 musajja bamuwa 8 ate yasayiningira kakadde chairman naawe police nenda wali police sebo nono chairman oyo wasako mutwalo oyo genda chairman genda mubateeka okupika awo osisiaidi bateeke kupika apo jabajjako edda oluvannyuma polisi eryokumpe bamubateeka polisi yokumpe oliyo ow'ekinana talina musango wabula agenda akole statement sebo ow'ekinana ototya kubanga gwoli mutuufu naye twagala otuwa obujulizi nti wasayiningira kakadde n'ofuna 8 tulina muwa emirimu ate nkya nafuna zakuwa obudde buno kati ekyokugamba abantu okuva emitwalo 8 twajjuza foomu mu kusooka nga directive eriwo yakakadde era abasooka okufuna bonna be basomye bakakadde ne tuddamu ne tufuna direction fe batulagira buki batugamba bugambi ne batugamba sente ze mulina emiliyoni 114 ti abantu mbateme sente nga abaagala sente bangi era abali awo bonna abasinga tebafuna sente naye nga bajjuza foomu tuzirina ne batugamba bane tusale sente zino tusale kuki ku sente tulabe nga tuwa abantu abakola ki bakama baffe okuva kugombolola batugamba nti directive ze bakola ki ze baleeta ne batugamba nga bodde CDA kinyonnyola
ne bagati mukusooka nga bagati omuntu asabe sente zakola ki zafuna empapula ffe twaddamu ne tuzikyusa era mubbo nze njagala oli ajja agambe nti chairman nze wasalawo n'ogamba bampe ekinaana nze siina muntu gwe nasalirawo wadde atya era miliyoni 114 ne tuziwa abantu 157 miliyoni 14 ne tuzigabira abantu 157 kati sente kize njagala oli agambe nti kale bankutte bansibye nti ddala sente nazikola ki ani yabagamba mutuuse mu nkola muve ku kyaliwo directive zavanga waggulu nze nga bondaba wano kwerosi wano bakama bafe abagombolola waggulu ku gombolola kwaffe batufuga wano okiraba kumuluka kwaffe tuli wa level ya muluka wansi nze ndi chairman wa sako kyebaŋŋamba kati palisitive kyajja kyaŋŋamba baŋŋambe we bati kuba balina n'emikutu gyabwe emitwalo 2 kugambe miliyoni zajja 14 ne tuzigabira abantu 157 kati sente ze zafikangawo muntu bwe yali badde afuna miliyoni bali badde abantu 10 naye bali abantu 157 bonna weebali okiraba erinnya jeli abalamu diso yajja nga tujje sitalinga abantu n'entambula okumala omwezi mulamba nga ntambula tebampa wadde 10 n'entambula nga nkozesa sente zange pikipiki yange bagibba nga abantu balowooza nti nina sente balinze banzise pikipiki yange ababbi ne bagitwala nesigala nga siina wadde 10 pikipiki yange neebula abantu ne bagenda nti babadde banzise nga balowooza nina sente pikipiki ne bagitwala nesigala ku 0 sente zange bwe nalina nze sifunanga sente mu PDM emyaka gye maze eki nga ntandika okuva mu 2019 tetufunanga nze sifunanga nti ndabenefitinga tebalina sente ze baali bampadde nti ntambuza zange nejjo RDC bwe yakubye simu era bankubidde abantu naye abantu kye balina abantu betwawa sente otambula ku muntu n'omugambe ekyo babetaaga mu meeting teriyajja kati omukyalo oyo abantu basoma bali wano naye omuntu tayagala kuva ku mulimu gwe kukola ki ate ye bwajja akugamba kujja n'omuntu akugamba nti nze nafuna sente ngenda kukola ki ngenda kubajja ngenda kujja kukola ki tebajja twali ne giso nga tutambula nju ku nju ku bantu betwawa sente abantu b'Nakabugo oli n'otuuka n'omukubira essimu laga chairman nze ne bizinensi yafa sente zaggwawo siriwo nga mutuuse ku mudaala gwe yali akolera amanya nze Zerwanga Vincent n'ogamba nti kati ate wano ku akawunti tutaddeko 5 obwo bubbi obulimba bwangwa mangu ku mmeeza naye amazima galwawo naye ate bwe gajja gasangulawo obulimba bwonna nina ekibuuzo nga njagala tekinika akinziremu naye kiva mu kutya kwendabye mu bazaana ba Ssaabasajja Kabaka babadde wano simanyi oba nsobola okufuna sente ku kyalo gye sisula oba gye sibeera naye ate bw'otunuulira abantu ababadde wano abasinze okukanula amaaso maama nina obujulizi bweba bye nnimba waliwo wano omukyala asinze okukuba ennyo ekyakaali asula ku kyalo kirala akireyimingira ku kyalo kirala awo embuliza CDO ddala kyabwerufu nze mweba okuva enakuwadde nzikyenkere yimingira ebulenga bwe kiba nga kiri bwe kityo omukyalo ono abadde mutuufu naye bwe kiba sitekiri bwe kityo wamuluka naye ekyalo si kyekimu obunafu bukyali wakati wa banka n'abo bennyini abakola lisiti y'abantu abo balina okukola ki okufuna sente so kati abakumi b'eddembe balina okutuuza banka ne bana abali ku nsonga eyo balabe ekituufu kyekiriwa sente zino bwe zijja zigenda ku akawunti kakati ku akawunti kuli bagenda okujjayo akawunti olwezi zibeera ne withdraw ebeera ne limitation. Buli mukozi wa gavumenti yenna anaakuvumanga ng'ogenze mu ofiisi ye. Ofiisi yammwe ya RDC ntula wali ewakiso mutulopera abantu abo. Gavumenti etusasula kubawa services nga tetubogeza bulungi. Omuntu yenna anawula nga mukozi wa gavumenti nga bwogenda yakuvuma nga akutunulira bubi mbegayidde mututulukeko mutulopera abantu abo esimu ngenda gisoma bino bigenda kuggwawo bino kati babadde bajja nabbalangira nti kati RDC bwe yazze kati mutukoze eki kakati esimu kangisome akikugambe tutunke nabo
kubanga mu district RDC alina obuvunanyizibwa bwonna ku bakozi ba gavumenti. So tubegayiridde temutiitira temuddamu kutya tate nze bagenda kuŋŋamba nayogedde kino wegundi tosonga muno olugalo oba tuwayogedde ye nayogera muleke emirembe gye naye anoonya bwenkanya bwankulaakulana. Naawe tulina ekizibu nti wamba muntu kiwamma omumu afuna ssente n'omugaa nti jangu baagala bamanye bafuna ssente nayo tajja. Tegeeza pulezidenti bw'anajja mu Wakiso ng'azze kulambula abantu bafuna PDM ajja kusanga mpewo. Yensonga lwaki yo CID parish chief oyo ayina okuddamu ebibuuzo ebyo. Abantu 157 bonna okulaba nti tulabyeko abantu bameka 17. She has a case to answer. It is a serious matter. Program je tuliko ya government. Toyizaga nti abantu ky'omwana bonna basenguka mu muluka guno. It can't be. Oba baafa oba bonna bafiiriddwa lunaku lumu oba bonna bagwiriddwako ekirwadde olunaku lumu. Tekisoboka. So nze nsaba tugumikirize ebyo byebimu basewo ne bannyabo bye bajja ekiro n'emisana ne babalimba ti omusajja abassa bwavu president. Ate olwayi mukyerabidde essente ezijja mu ggombolola eno ne muluka guno empitirivu. N'olwensonga abakyala njagalako yamakino, abakyala b'ennakuwadde, abakyala b'e Bukasa bano ab'Ekawuko, Nakabugo, Mwekolemu, Mayumba 10. Bwe omubbi bw'ayingira ewa gundi ng'asala oluggi gundi gule firimbi. Bw'ona okuba efirimbi oyo omulyango gwawe ajja kumanya nti ewa gundi balumbiddwa ki, naye ajja kukwata efirimbi mu nyumba akole ki, n'owaawali akole ki, era omubbi bajja mutayiza bakole ki. Ate abantu bawano saagala balimba ab'Ennakabugo, omubbi gwe banaddamu okukwata tonkubira simu. Tebakyagaba bondi pulezidenti yalagidde. Kati abaana bamwe ababadde benyigira mu bumenyi bw'amateeka mubasiibule. Mwenda wano ne lisiti bagimpadde tulabe nti mufuna essanyu ki. 26 teriwala pulezidenti akomawo basebo ne banyabo. Basi njagala maama okiwulire ekyo. Buli luvannyuma lw'emyezi 3 guno omwezi gwakumeka. Kati nkomawo omugwa wakumeka. Kukola rolo kulaba listi y'abantu benasinkana wano sente mwazifuna bate mwakola ki. RDC yavunaanyizibwa n'akakiiko ke tuyita District Security Committee akalimu ebitongole byonna okulaba nti omuntu wa wansi tayigirizibwa ku kibanja kye. Toyinza kuŋŋamba nti omuntu amaze ku kibanja kye emyaka 2 mbugoze n'ekyapa mbungambe mbugwenviira. Nabagambye Nakabugo ne Wakiso si wala, mujje mutubulire ebibanyiga. Ow'ekibanja asigala wa kibanja, niw'ettaka nasigala nga bwaki. Newankubadde ye talina kyapa naye alina rights. Rights mu Luganda kyeki. Eno tewali Baganda. Bw'onookera ku makya n'owula ng'oyagala ekyapa ojja genda wa Land Road omugambe ssebo maama badde nsaba kwegula ng'awe ekibanja asitukidde ani so si wattaka kujja nakukonkona ku makya nagamba bw'otampaako yiika emu oba 2 ku makya sikusangawo. Ekyo kifu. Ate si kyabuwaze kukaka munjagala obukadde bwe buti 10 oba tobumpadde ngenda kugoba ku ttaka lyange nga tomazeewo emyaka egisuka mu 12. Ekyo mukikwate nze nkyogera kati mbegayiridde. Si kyayagala kuwulira nduulu wano mu Nakabugo ng'abantu babasenda ku ttaka, abantu babagobye ku bibanja byabwe nga nze RDC mbundi waliwala wano ne waliwala. Mututegeeze kyamani wamwe waali wama kyamani nimpi ndya nabo toliwo toyi kyamani we NRM oli si ssentebe waffe